Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku lwaleero njagala tutunuulire obulungi bw'omukyala buli ludda wa, buli mu kkubo oba buli mu kisenge. Obulungi bw'omukyala buli ludda wa. Ebiseera ebisinga abakyala abasinga mmwe abeeyita abawala abalungi oba abeeyita abakyala abalungi, ekisookera ddala obulungi bwo si ggwe alina obweraba nti oli mulungi. Nedda, omuntu ono gw'ofunye y'alina okkulaba nti oli mulungi. Ky'oba olaba nti abakyala abasinga mmwe abeemanyi nti oli mulungi, nze ndi mulungi, temutera kwefaako, temutera kwagala kuyiga ebyo ebikulu ebiyimirizaawo obufumbo. Kikulu nnyo omanye ebikulu ebiyimirizaawo obufumbo oba ebiyimirizaawo okwagala, n'omanya nti omusajja oyo ajja kunjagala wadde ndi bwenti oba ndi bwenti. Ekisookera ddala obulungi bw'omu kkubo era bukoma mu kkubo, obulungi bw'omu kisenge era bukoma mu kisenge. Naye obulungi bwonna buliwo obukulu. Buno obulungi bw'omu kisenge bwe businga amakulu. Olina okuba ng'oli mulungi mu kisenge. Mu kkubo n'onaabeera omubi tekirina makulu, naye nga mu kisenge oli mulungi. Ky'oba olaba ng'ojja kusanga omukyala gw'omulabe nga tategeerekeka mu ndabika, naye ate ng'olaba obufumbo bwe buli bulungi, ng'alina abasajja bamulwanira, tebaagala mmuta. Olaba omukyala ng'alabika bulala naye ng'ali bulungi mu maka ge n'omwami we. Ebiseera ebisinga kikulu nnyo otunuulire obulungi bw'omu kisenge. Obulungi bw'omu kkubo tebulina makulu, olw'ensonga tojja kubeera mulungi mu kkubo naye otuuke mu kisenge nga toyina ky'omanyi. Tomanyi nkwata ya musajja, tomanyi bakola batya. N'olwekyo kikulu nnyo muyige ebintu ebyo mu abaana abawala, naddala mu abeemanyi nti muli balungi mu ndabika, naddala mu kkubo. Ekirala kikulu nnyo omanye ensonga z'omu buliri. Ensonga z'omu buliri zimanye, omanye kiki kye bakolera mu buliri ekisanyula omusajja, biki bye nnina okutunuulira nga tuli mu buliri n'omwami ono. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, likinga video mbeere bulungi, mweraba.